Lwomwa muzzukulu wa Mbale Empigi Mbale Mawokota. Ssaabasajja Kabaka ku ludda olwa maama yeddira Mamba, ku sayidi eyo abeera muzzukulu wa Kamunga. Ssebo Katikkiro ono ye Lwomwa agenda okukulembera ekikase. Mugire mu ngalo ate Lwomwa Omugya awere maaso ga Katikkiro. Katikkiro wa Buganda ebisawo by'obuwangwa, abataka abakungu bonna abali wano, jjajjaffe abamasiga, baganda baffe ab'amawulire, buli omu mu kiti kye, nsanyuse kubaako wano gye muli. Ayanjuddwa naye kanjogere obuzaale bwange n'okweyogerako. Nze Lwasi Eria Buzaabo, ndi mutabani w'omugenzi Eria Lwasi, muzzukulu wa Buzaabo era ng'oluggya nze ndukulembera, muzzukulu wa Nansangu, muzzukulu wa Mpima, jjajja naye natambudde naye, muzzukulu wa Lubanga essiga erintemeeta okuntuusa mu kifo kati ky'engendamu ekya Lwomwa. Ndi musajja Muganda eyeddira endiga asibuka embaale ng'omubala gwaffe Nabbosa bawale buliisa endiga. Mange anzaala ebyegezi kyamukubira enduulu ye Miriam ow'ekyejo n'abawanuka Lwasi atudde Igaba, naye nga obuzaale bwange bulina akaseeta mpeki bwe buweereza n'obuzaale. Okusoma kwange nasoma bya kalimagezi okuwabula n'okuyamba ebitongole, ng'akoledde ebitongole ebiri mu gavumenti eya wakati, ate n'empeereza n'ekika mu nkulaakulana, era enkulaakulana egenda mu maaso ebisinga mbibadde mu mutwe. Nina ezzadde omukyala n'abaana, era tutuula bweya kajjansi. Neeyama okuweereza Obuganda, okuweereza ekika ky'Endiga, obutatiitiira n'okwongerayo mukadde waffe eyabuze yalisaala atulambirigidde okukola. Ssaabasajja Kabaka Katikkiro abakulu mwenna mu kika ne bakatikkiro ab'ebika ebirala n'abaliga abali wano, nsanyusa okubalaba. Nziramu okubasaasira olw'okufiirwa omutaka Lwomwa Daniel Bbosa. Nziramu bye nayogera ngenze okulamusa ku bayenju nga nsaba gavumenti ekole buli ekisoboka
okulaba nti abatemu bano tebakwatibwa kukwatibwa naye baggibwako obujulizi bwonna obwetaagisa otegeerere ddala ekyasibukako ettemu lino. Mu Buganda omutaka bwatugendako Katikkiro Kamalabyonna abikira Ssaabasajja Kabaka. Era Katikkiro bw'abikira Ssaabasajja Kabaka, Kabaka amutuma okulaba nti ekika kifuna addira omutaka mu bigere okusinziira ku nnono ya buli kika. Mu Buganda ebika birina ennono ez'enjawulo, obukulembeze bwabyo n'engeri ebika ebyo gye bifunamu owakasolya. Katikkiro olwo afuna omuntu ayunga obwakabaka n'ekika n'ab'enju wamu n'amataka amalala. Era wano Kabaka yampa minisita ow'obuwangwa n'ennono, era bwe namala okubikira Ssaabasajja Kabaka kye nazzaako tuma minisita bw'atakali n'abayiga n'ab'enju okulaba nti ennono y'ekika mu kufuna Lwomwa egobererwa. Adda mu bigere by'omutaka bw'afunibwa, era Katikkiro bw'aba atumye nga kati mu mbeera eno minisita amutegeeza nti omusika yafuniddwa, era olunaku olwajjo Oweekitiibwa Wamala yasiibye mu keetalo, ndowooza mwabadde mutuula naye, ensonga ez'enjawulo ezibadde zijjawo okutuusa ekiro lwe yantegeezezza nti nno kawungeezi kumpi kiro nti Lwomwa afunise. Ekiggako ebiko ab'ekigo ekyo ekiba kiviiriddwako owakasolya bamuleete wa Katikkiro Kamalabyonna. Ekisembayo Katikkiro ayanjula omutaka owakasolya ewa Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka, n'amutegeeza nti emitendera gyonna gyayitibwamu era ono yewakasolya omutuufu eyayita mu bulongolongo n'ennono z'ekika ku mutendera gw'akasolya. Abaganda bakitegeera era ne bakikola bwe batyo, kubanga Katikkiro yabeera mu bantu. Katikkiro yabeera n'abayiga n'ab'ebika ebirala, era kyekiyinza Kabaka ow'ebweru oba waliwo abadde batakimanyi, kuba Kabaka abeera omubi, Kabaka aboneka bubonezi. Naye ono abeera mu bantu yayinza okulondoola emisoso n'ennono n'obulongolongo, era y'ensonga lwaki yategeeza Kabaka nti ennono y'ekika ky'Endiga yagobereddwa. Nakino kansitegeeza Obuganda kutegeera bulungi. Katikkiro Kamalabyonna ensonga z'ebika zimukwatako butereevu. Kyemuva mulaba nti embuga eramula ensonga z'ebika wabaddewo obutakkaanya eyitibwa eddiiro lya Katikkiro. Katikkiro lubagamba ye Kamalabyonna, era omwanya akolera embuga eyo yekisekwa. Oyo omwanya akolera wansi wa Katikkiro. Entereeza eyo yadda nnyo si ya mirembe gino, era
era nze simanyi kwagala bagaa nti kkooti ya Kisekwa. Iddiiro lya Katikkiro waakiri ebuga ya Kisekwa. Abantu bazitegeere bulungi bw'obungi bw'Obwakabaka. N'abamawulire bakitegeedde bulungi kubanga mpulidde ku mawulire nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye, ate Ssaabasajja yasiimye ddi, yabitegedde ddi, nabiwulidde bulungi. Ekyo si kituufu. Ab'Endiga baayise mu bulombolombo. Ab'Endiga bemanyi bangi baliwo kyamukisa bulungi era nkakasa nti ekyo kyekyakoleddwa nebadde bategeeza Katikkiro. Katikkiro aliwo ategeeza Ssaabasajja Kabaka era bwekyo kirina okukola. Nyaniriza Lwomwa Omugya. Nkusaba ssebo ogatte ekika. Omulimu gw'oliko munene nnyo kubanga Buganda etudde ku masiga asatu. Essiga erimu ly'eryabalambira n'abambejja. Mu luli olwo mwe muva omulangira ly'Obuganda. Era bw'oba tuli mulangira tolina kuyinza kubeera kabaka wa mu Buganda. Essiga eryokubiri ly'eryabazzukulu baffe abafuga Obuganda olw'Akabaka. Essiga eryokusatu ly'eryebika omwetooloolera ennono zaffe n'obuwangwa bwaffe. Bino byakanyizibwako nnono mu busujju ebyaka tugenda mu 10. Kale ebika bikuba ekyenkanidde awo babamulaba nti entamuteeza kutuula ku masiga abiri. Tulina okunyweza ebika, tulina okulwanira Namulondo, fe abaami tulina okuweereza n'obwesigwa. Olwo amasiga ganywere entamu ekalireko bulungi, entamu ye Buganda. Tusaba okumenfuna abazzukulu. Mu butonde bwaffe twawukana ate ffe Abaganda tulina omukisa. Zaabera kimulirira mutima. Wekitiibwa Kiyimba yeeyita Lwomwa. Omutaka olimu ennyonyi bwe batyo omutaka oliwo akasimba. Omusajja wa Kabaka oliwo akuwandiika akulira essomero lyaffe oliwo amamba. Ate ne mu bika byaffe ne tuba n'amasiga ag'enjawulo. Ate ne mu masiga ne mubaamu emituba. N'emituba ne mubaamu ennyiriri, ne mubaamu empya ne zibaamu enju. Ekyo kituyinza nti tetufaanana naye nga tuli omuntu omu. Tulinga ekibatu ebiruga lufaanana lunaalu. Ne mu bika bibiri abantu bazzukulu ono ayogera kino oyo ayogera kirala. Bazzukulu bateesereze kugenda Mbaale mu Mawokota nti ate waabaddeyo okusinkana ekuddi waali Abayiga. Ebyo byebintu ebibeera mu bika, byebintu ebibeera mu bulamu mwe tubeera. Kaakati ffe omulimu gwaffe ng'abakulembeze kwe kulaba ti buli omu awulirwa naye n'alambikibwa kubanga abantu tebayinza kuba bagenda Mbaale ate wekitiibwa nvi n'ayagala bagende Ssese olw'okubamunyayo akakwati. Enteekateeka ne bandala Ssese okwo kwe kulambika omukulembeze kwakola. Awo nno tukusaba ssebo jjajja okumekuma abazzukulu naye okukumaakuma bakumaakuma bazza ba Ssaabasajja Kabaka. Ekitegeeza Kabaka ye mukama waabwe era Kabaka yamutwala. Era obuyinza bwonna bwolina mu Ndiga buva Ssaabasajja Kabaka. Ekyatuwa kayitaba mu Buganda. Ng'obakumaakuma bazza ewa Ssaabasajja Kabaka olwo Buganda lwejja okutebengera. Ssebo osaaniddwa oweereza ekika. Singa obadde mugole bano ab'embaga
Bangambye nti ofumbirwa ku kyalo. Kubanga omukolo afumbirwa ku kyalo, tewali biba mukuwulira ku mulenzi gw'afumbiddwa. Enju mwafumbiddwa agimanyi, n'embeera zaayo agimanyi. Era omukolo eyafumbirwanga ku kyalo be baasunanga basobole okukaaba. Yali mbeera nga abagole bakaaba. Kubanga babanga tebamanyi gye bagenda. Abamanyi gye bagenda bali abantu oba balogo. Omugole n'ate n'akaaba. Ow'okukyalo kubamuleeza amanyi nga takaaba nga bamusuna alyoka akaabe. Kubanga balowoozanga nti omugole atakaaba nga ayitiridde omukalu. Anaafumba se buli mugole wa kukyalo. Obadde n'omutaka Lwomwa Daniel Bbosa era mwali mwena n'olunaku lwe yatemutuka. Ekitegeeza nti ensonga z'ekika ky'Endiga tewali agenda kuddaawo tagaza kusomesa. Gw'obadde Katikkiro we era we yakulonderanga akulabyemu ensigo yeno akati eryendokwakagweguma. Obujjudde ebibala. Ssaabasajja ngenda kumutegeeza era ekiseera bwe kirituuka nga asiimye tujja kwanjula mu maaso ge. Naye okuva emikolo byetuwedde egy'okulaba Lwomwa kitegeeza nti mukitandikirawo. Awo n'abalira abasaba mutambule mu bufuuwa jjajja Lwomwa. Ekika ky'Endiga kya byafaayo nnyo mu Buganda. Ebika ebikulu ng'eky'Endiga tetuyagala kubuuliramu mbulunguse n'obwerumaaluma. Buganda teyinza kubeera ng'ebika ebikulu ng'eky'Endiga nga kirimu obuntuntu. Twagala ekika kitegeekera obungi, abazzukulu bakyeyagaliremu, bwe bajja okuweereza obulungi Ssaabasajja Kabaka nga bali kumu kyembasaba Abayiga. Era mbasaba mutambule mu bufu bw'omutaka Lwomwa, Eria Lwasi Buzaaboa lyatuddeko Abayiga bwe lyatula. Ssaabasajja Kabaka awakaale. Mukama otubunduguleke mikisajju era bafe omukuminga twesimenyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikubenga. Ssaabasajja Kabaka wangaale. News Uganda tuli wano Bulange Mengo okulaga musika Lwomwa Omugya Muko, nerugaje. Bamasigabuka. Genda mu business. Uganda tuli wano Bulange Mengo omutaka omujja wa kika ky'Endiga Lwomwa amaze okulagibwa wano Katikkiro alina b'amasiga kika ky'Endiga alaba kamera wakati wange bali bitendeka bikolera wano naye bisiru kuyita mu bifaananyi by'abantu
Sebo amanya Paulo Kingerwa. yes okola ngani mu kika ky'Endiga Katikkiro w'ekika ky'Endiga. Bagenda kundeka. Amanya ani go kati Lwasi Eria Buzaabo. okay mwanjulidde Katikkiro Katikkiro. gye mutaka omugya gumwanjulidde Katikkiro Eria Lwasi Buzaaboa. okay kati agenda okutambuza emirimu gy'ekika ky'Endiga Agenda okutambuza. ogambye amanya gwani Paulo Kingerwa. okay Katikkiro w'ekika ky'Endiga okay sebo taata amanya Omutaka Serikali Joseph. Katikkiro w'ekika lyampungu Ebwera. Katikkiro wani W'ekika lyampungu Ebwera. sebo kiri omuli wano mu Bulange Mmengo Aliro Mulange Mmengo. Nga tuzze okwanjulira Ssaabasajja Kabaka Peter Kabaka w'Ebweru. Mulaga Lwomwa Omugya. Singa ab'Endiga bwe twalonze kubanga abamasiga twayisiza mu nyunta kubanga ate agambye bajjajja Lwomwa yatubuzeeko. okay Koze bulungi omuntu oyo twakanyiza ffenna ng'abamasiga batali kwesalamu era nga ennimi yatuganda bwetambula ekika ky'Endiga Lwasi Elias Buzaaboa abali awo n'abaagala kulembera ab'Endiga nga Lwomwa Omugya. Naye tufunye essanyu mu mutima nti jjajjaffe yabutubuzeeko abadde munne nnyo era nga yamuleeta ekika akimanyi bulungi tujja kumutendera kino ate essanyu lyetulina. kati Lwomwa oyo omugya kozi amanya yani Elias Buzaaboa abali awo abadde alina buweereza ki mu kika abadde Katikkiro w'ekika ky'Endiga. yabadde Katikkiro Abadde Katikkiro w'ekika ky'Endiga. okay kati ye alina akakwate noono mu buzaale noono talina akakwate konna ye ava musiga ddala Lwomwa abadde ava mu Namusoga ate ng'ono ava mu Luwanga ng'ava muli ani mulya Luwanga. okay Kati awo tewali kakwate naye akakwate kali mu kika. kali mu kika Era tulina amasiga ana abalangira. Tulina amasiga 17 naye nga amasiga ana abalangira mwe mulondebwa Lwomwa erya Namusota erya Sserunkuuma erya Semiti erya Luwanga. okay Bagenda mu mpalo. Dictor Uganda Ayitibwa mu bulungi tulina mutaka Seruyika lwakutera Luwanga ate nga nava mu Luwanga n'abakafuuse okay si mulonde wa maaso si mulonde wa bululu naye ennono nga bwetambula. okay kati agenda okulembera ekika ky'Endiga Embedde kati era ya Lwomwa okwamaze omwanjula wa Ssaabataka. okay Uganda oyo nomutaka Seruyika Omutaka Seruyika wanga lya musingo empanga lya musingo mityana okay nga nsibuka mbaale mawokota siga lya mpungu Ebwera saawange Katikkiro wange. okay Dictor Uganda tuli wano Bulange Mmengo omukolo gwadde gwa kulaga Lwomwa Omugya w'ekika ky'Endiga kati amaze okulagibwa Katikkiro wano Bulange Mmengo zose gwajira ati